omuntu abaatama bakooya ebirimu mwewa mingi bannange okitegeera notuuka mu kaseera akakasukaali nga gwalina omulimu ogwokwekweka enokweka amabeere jjukira nga wogabbye muyakula mu ngeri yiye olina obuvunaanyizibwa abawala abamu bazadde kati nga omulezi teyazaalako kati alina mugaba okweka wano akweka amabeere agagwa emikono ireeka obukyafu ali awali ku mirimu ekiranga tunabagenda ku basajja abakyala naffe oba oli mutono oba oli munene tuyige okunaaba obulungi bo balowooza nti bwogenda mu shawa ne ugakuyikira oba nogenda bucket eno side eno waliyo akalayini wakati awo abantu tebashevingawo abantu tebanaabawo ojja okwate omuntu atulaba kwata akatawulo akeeyiseewo ne bwabeera mukyani wabeera musajja batono nnyo abakajjukira tebakafaako kanyabu layini kiŋŋambe amatu oli nakola bwati kyokka ate basonsekayo abaana ate be balina feelings mu matu olyoka otyeyo ebiri mu matu ebiddugala nga bwokolokotayo boteeka ebbali kakati nkwegayiri mutuzuula naye nakyo omuntu mugambe okutukwe kuba kukaawa ng'omuntu okutukwe kukyafu mugambe nze nkugamba nti kukyafu omukwano sijja mulimu ekigaji mulwadde wa musujja tompa saagala ate waliwo nebyolemerako wanene bwoti kati gwagira manye zange bagundi nedda eno obulago bwonna ne bukwateko enafese tunula bulala zeni eno mubulago bwonna munono anti oba muneeza mwe bazisomba eno bazinoonya wala feelings mutusaasireko bannange omulanga gwenkuba si gwange gwabalala kwanze sizinza kugumiikiriza okitegeera n'ekirala omukazi obeera otyabo nokkiriza bbaawe okutambula mu bantu ngeno ino eneneko limwerambye kati babiyita batya bine waliwo bino babiyita batya lumu omuntu lwonna nga lumugize eno luli ku baddalingi baffe abavuga bodo nga lumujjudde munogamba omukyala akoze mulimu kingaye bambyambe atyambejuzinze nalaba musajja ate nga bwa ofiisi bannange natya mu butuufu natya nkugambye eno yonna bwebati ate abasajja bwe bambala bantu balina zino zimokasini zibatasaamu sokisi obamanyi ayambala kapale nekamulipawa neeno mokasini netandikire ali sokisi alina tebatera kusaamu sokisi anti mulembe tayina mulimu abatayambala tuba mulembe olaba oluwumu luswaza lulinga kulaba muntu ng'alina ekiku walabyeko omuntu ng'omusajja ali smart agunzababisanga mu taxi tubadde twogera ku nsonga y'abawala atabe tulowooza abalungi amusajja keyegombera eri and all that agenda okukatuukako nga kawunya naga akaleba bulijjo ate bambi let me tell you something omuntu ayinza okugamba this girl is so beautiful. By the way, omuntu kastabeera afuna turn off ebiseera ebisinga kyebamula mukuba amasimu. How was it? Nada mukunkubira ononye endorsement naye kigundi wajonoonye gigi wajonoonye kakati obuziwe bubeera nti omu ayinza okuyamba n'akubulirako because akulaba you're such a pretty girl ayagala kubulira amazima agaliwo naye yetagenda kuddamu akumaze naye n'akubuulira amazima gali bwe gati oba wagendeko ew'omusawo kuba mutagenda nga muno owunya ngenda kugamba naye gendako ew'omusawo era nze kati oli kyali wagamba namubabuuza namugamba kati w'ensonga wagiggusa nagamba era abasajja ffe nga wootumanyi bwe beekoledde ebeekoledde naye nali mpisibwa bubi nga ŋŋamba ntuuka ddi gye ndaga by the time omulenzi wawulirira bwati nemugamba olimba nagamba nange omwana yali awunya nemugamba teyanaaba nagamba yanaaba naye ng'alinga avo like because when it has the infections and all that nebwonaaba oti olina kwejjanjabisa oba olina kwetreatinga then lwaki abaami bo after akasukali babira tebaagala kunaaba era tebalina maanyi even before tutandikiraawo abasajja munaabe tebaagala kunaabe omanyi ekinene nnyo bwalaba omwebendeko nga talina omusokisirika abalala nti mbuuliza nti bwe banafuna asikira mu kinaabiro so babyogera nayo mbikufu yabo sebakakubaza kanaabi
nze Rashid nze omuli oba ino naba akusindikayo yetanabi banabe bannange mwagala abayonjo naye naffe twagala abayonjo nyinza okuba njogera oyo atasobola kugamba essawe omusajja najjamu bokusa erimu ekituli nga yaguba kuzira bokisi ezekumi ebirimu ebitano asobola okuba nga awangatinako kakayonjo ate nga kayimu ekituli omanyi omuntu awangaza nakoza tekyandibadde kirungi okubeera ne bokisi erimu ekituli era bwoba ogirina ngaolinamu ekitaano zokuba ziba za 5-3 osobola okufuna okitegeera teri ya 3 hiralawakani teri ya 3 ku muntu oli ekituli kiri eri wansi gwe twogeddeko alimu ekituli oli asobola ginoonyeyo 3 gyeziri daana bwekituli kibeera eri wansi ate oba tolabayo tekiri mu kiwatajjamu kati nze omukazi ngamba nti nebiri wakati mu mpale tebikwatako bijjamu osobola ogiraba so bino ebintu twefeko nga bwetutadde ku bannaffe betuwangaala nabo munaaba abasajja nga kasukaali tekannaba bannange munaabe ekyo olaba ekira after kasukaali muyamu kye bagamba abuvunanyizibwa bwe okunyonja bannayayonje kyenkana ki buli lunaku oli bwavuga ova eno paka eri tugeze okitegeera ne bwobawakuokigendo naye oli bwavuga paka eno munnatandikire no mu paka awali kuwundi anti labayo kino ekintu nze njagala abasajja bategeere ekintu kino eno it is not about bitundu byakyama yes because you see kasukaali sex yenga ye it is kyobulanga bamurecommendinga ne mu exercise kyobulanga mutuyana okuva eno waggulu ne zitugwa ne mukamwa mutuyana okuva eno kamaki oyagibaka anti ulwogira mboti oyimba national anthem bwobaka yezitonyezo kakati lwaki oba oyagala ate bwomala kasukaali ate zotuyana zezobakoze emirimu kitegeeza buli bukyafu obukulimu buvaamu kati obukyafu obwo bwe bunakukaliramu bwe bunakalira ku mubiri omuntu onayonjeza ebitundu byekyama this is when you say butawe ozimanya bigenda kukola but how about the rest of the body akatawulo kayamba awaawo abamu bamanyi obayisaako yenna naye mukoya bannammwe netumeza kasukaali nekwate tawo nekuva ku mutwe mpaka eno abamu bamanyi obayisaako be bakyala abafumbira twaliko yalisenga Hamida one time era yagamba nti bw'oba olaba munno atuuyanye nnyo you can use the whatever kyokozesezza no make sure yenna aba clean kubanga ajjukira wabeeredde awo agudde n'agangayira kitegeeza gwe agenda okufaafaagana naye mumasuuka g'ogenda okusulamu ng'entuuyo zonna zizizza mumasuuka ekitegeeza nti bwe enkwawa zonna ziba zituuyanye natuyanye siri ebino ebyakaddo bye mugenda okukola ki bw'oba osobola muyambeko naddala abo abafumbo kubeera babuulirwa nga temukola lwaki kikule like owulira nga ekiri weird because you don't know it mufumbirweko bino ebintu mujja bimanyi ojawuliranga kiriyo kwasenga bakubanga odabiriza kintu kyo ono muntu mulimu buliri babiri kiri kitereke kyowembejja ekyo bw'oba okimaliriza ngo nsaba bwenti nti kale yesu muyinza okuba mubwagala muno yakumanyiza okubanga kaseera we mumaliriza ye yajja n'akuyonja but it would be better waliwo ennaku z'olabanga naye weetaaga uyingira ekinaabiro shawa yonna giyingiremu obeere ng'oli clean muno obeeramu aye gwe nemubeera mu bannamu genda onaabe genda n'obeera akakokula ng'oli ku mukyala si yekka yalina okunaaba n'okusenya abantu abaagala okuyita awo ewabba kuli awo naye oli ne yeebaka bw'atyo aye n'akeera ku makya era ng'aleeta mwana oyaga omusabula oluyi anti ati ogasse bibiri ayagala okuleeta emimwa akeera kufuna ka smooch like kiss in the morning yasuze tanaabye yasuze tasenyeza byonna neyeebaka musajja kyagumiikiriza osula newabba kuli mukamwa no kyenkugamba kyekino awula Hillary alabye naffe omwana tumuwereddeko ebyokulabirako naye kirungi tanyiiga era munne tonyiiga ensonga ezo lwadde tetwogera kuzammwe babiri kiri bwe kiti it is kibeera nga kyekimu ne ice cream saidi ey'abakyala ontegedde nti naawe kennyini tewandiyagadde kusula si nti aba yeenyinyaza naye ekitutwala nti bw'oba ogenda ddayo onaabe senya brushingako it is okay bw'oba oyira nga oli comfortable sula n'emimiro gyo nga giri bwe gityo olulimi nga luliko okwegamba ice cream it is okay kati dembe lyo naye nze ndowooza kyandibadde okay for you to sleep well batuwa obuzibu enkera batuwunyirira
Ati nakuba akano nomuga mukwano. Kyekirungi ky'okusula ng'osenyezza ne bw'atandibadde nti okoze egyo gyonna gyonna emirimu ng'ogikozesezza kamwa nedda ne bwe muba mumaze wiiki nga teriina omu akwata ku munne kyabuvunaanyizibwa osula ng'osenyezza kubanga ku makya omuntu ono gw'okeereramu alina okukeera okubuuzaako wasuza otya bw'oba okedde munno okumubuuza egendereze n'okwebuuza aliwo oli nga ova ku bino ebyennaku ez'okukola good morning n'ofuluma obuliri kati ate weekend tulawoko ku buliri bwe mubeera abamu bakeera n'okuddamu ku nsonga z'akasukaali ku makya bagamba omusajja abasajja gye tutambulira tuulya bibagamba wakiri ekyeggulo omumma kati omukyala bw'oba wasuze nga toli clean kubamu akafaananyi ng'omukyala wasuze nga omusajja ng'osuze na ice cream w'omusajja mu bitundu byo bongo n'ogira ne weebaka bulungi nnyo bongo yo waali kwatandikira ayongereza okwo oba tukiyite nti kwegamba yegwanga mugyewo otogendayo mama no ngambye bugambi kowekwasigera munayongereza watandikire mweye embeera gye wasuze nayo ina nomo we what I know nemubeera nga wasuze oba tubiveeko buvi nemubeera nga wasuze onabi naye nga muno bamusuubiza bamusuza musuza ebbanja kati gwe omukyalo osobola okwebalira there's nothing that feels good nti gwe uli oli fairly clean osobola okwebalira nti zigenda koona 11 zinatera okudda okunywa dukayoko mu bathroom clean up you know that morning suso yafulume freshening up biki oyiseko oyungumuza mukama you rinse the mouth okuba bulungi nga nakakwawa konna kateredde bulungi olugumu lw'ekiro lwonna lukuweddeko okomewo wete bagera bagala ebbugumu tekigaana kyebava babagamba kati nano for a fact otuzi otunyogogo otulaba tubugumya mangu wasaawa ate ne waddawo bulungi wewati otunyogoganga otwokutawaza otwo yes Lavena hotel ya mulembe nnyo ddala okisiza yogera Lavena kyayogedde si kibi olina abamu kye bakola era ne kumakya olukeera olunaku olw'enkya kye bagenda okeerako era n'abamu bakimanyi nti basuula n'obudomola bwabwe awo ng'akeera ku makya ne yeetereza Lavena kifo kirungi nnyo balina bukevu hafi kyetaaga n'oleetawo omuntu mukwano gwo nsabira tekamusaala si mukwano gwo oli ate mukevu nkimayo kine mukwano gwa tatambuza nsonga ojjawo ng'ensonga z'abansalako webaliremu njala ngendeyo nga n'ekigambo ne bakisala nvayo nimugumu ovaayo wanisa omutwe ng'ogamba gumwogerako y'oyo namumaze webaddeko n'omuntu wo nga gw'otambudde naye ate nga gwewerayikira nti ejja kubira essimu nga tokwata kati oba seefu nga yali awo z'ensonga ezo okirungi nnyo nnyo ddala abalina emifaliso mirungi nnyo munnange nno gyabika byanjawulo mulimu seppulingi mulimu egikaluba kati osimba bulungi nakakonko dembe y'okusalawo nti njagala gugonda oba gukaluba Lavena azidde okunywa ate munnange balina sayizi entonotono nga kwegamba bw'oba bwanyize n'omuntu nga muli mu lusirika lugwerawo omufaliso gubagatta embyezi bali byana abandi ekifo kirungi nnyo ddala security erion point abalina emikolo oyina embaga oyina okwanjula oyina birthday osobola okujjano n'obookinga kifo kigazi parking nnene nnyo abaze ne mutuwagira tweyanziza nnyo tweyanzege obubaka tubufuna bw'oba oyagala kwambala onyume onane olabike bulungi ku shona ajja kuba kwambaza Gomez ajja kuba kwambaza emishanana engoye ez'enjawulo bw'obanga oyina omukolo gwonna ajja kuba nga akwambaza oyite brayo akuba ebifaananyi ebirungi ennyo ku mikolo gyonna ne bwe guba gwakufiirwa brayo muyite ajje abantu bambalira ddala abantu babeera naddala abantu natabira abantu nga babina omuntu waabwe yafudde ng'ali bweru bonna ne bambala amasuuti ga black oba ga blue oba ga white ne bamuwerekera mu bitiibwa bambi nga okimanyi bafiiriddwa balina ennaku yabwe naye ate nga bali smart bw'obanga olina ekintu kyemu abakyala bafiirwa abasajja abakyala abagagga abo n'abambi baba b'ebitiibwa nambala gomesi nga y'amayinja omwami wamwerekere mu bitiibwa tebakyezirungula biri ebyaffe abatalumiddwa abambi abalumiddwa naye abatalina kyakukola ekyo kyabalina okukola so Brian Muyite ajja kuba nga akuba ebifaananyi ebirungi ate bituukira mu budde bibeera birungi ate akuba ebifaananyi nga bingi si yono mbu kaadi yagudde ate baddeko n'omukolo kameraman agambye kaadi yagudde
That must be a nightmare. Kamera bazibbanga. Naga kamera bagibye so Brian Mwesige ajja kubanga ate akuyisa omweyembeera abakatoyengako toyanzanyo toyanzege abali ku mitimbagano egy'enjawulo mwebali nnyo mwebali ddala abali ku TikTok, Facebook naddala Facebook bannange. Abaliko live right now bambi mwebali nnyo badde ntano messages ezisinga naye nyingi. Nyingi bambi mwebali nnyo mwenna abaliko thank you so much. Mwebali nnyo mwebalire ddala abakatoyengako twogera ku kunaabako before kasukali ne after kasukali. Naye olwo abalenzi bakijubisa mba nakave wange nyinyuka nenzire waka nenaaba nengende ewe nenyamalako ka deodorant kange ne ka perfume kange nyamunyirira obulungi nze ndi very allergic skin perfume etuka kuba tatamba ina ka skin besiga oil wabo wa perfume ngowulira musawe eri akasukali oyagala omwana wabandi omunyirira bwe buzibu bwe tayagala artificial ayagala kali akalina ayagala enkwawayo nga bwewunya entuufu nti bw'oba omaze okunaaba it is fresh. Freshness eyo kalina ekirala wotambulira okuva ewuwo wesiza twesiga agazigo gangi manyaka notaddeko manyaka amanya bikiba bitata eno otaddeko manyaka kirinza eno otaddeko twepepesa olwokuba ogenda wa munno n'atuuka nga agenda ku mubiri akombako bizigo nga muzigo gwajjako nga ne bwe bafeese eno ate zamuli kyembadde nfa kumuwunyirirako bulungi obunyi obulungi bulina ebifo byabwo siyinza kwogera right now naye bw'oba oyagadde ka perfume akakawunya obulungi it would be okay and that is if omuntu oyo mazo tegera nti akawowo akagala naye n'ekirala nti naawe teebereza mu perfume twekubeeza ebika bingi waliwo omuntu ekuba perfume n'oyira nga omutwe gugira ono concentrating ate okuba emmese yo gy'okuba nga akawowo kakulumisiza omutwe n'owulira nga yonna tobite kati omusajja turn-offs ziba ntono nnyo bwe ziti otuukayo kati abakazi obuwoowo tubinoonya n'oweekuba ebiwoowowoowo eno jjukira okataddeko ena n'okwemese bwe buzibu n'ekirala kwekyo era ekiyambako amatu n'ogaletanga ku muntu abawala ekyakye bakola twakyogeddeko wali mu segmenti yaffe yasoose nti abo atukijubisa nnyo yesu omaze okunaaba bulungi nnyo otukudde n'ojjayo obudagala sengagundi gwe yakuwa n'ojjayo omudagala guno n'ogwepakira tubala n'obbala okuva ekajjansi paka mu ndeeba wengende w'omulenzi wange kajja kuba kasaanuuzi memba ka taxi oli n'akutuukako ng'ebintu ebikuva mu butuufu nga siga nti kirwadde naye afirekera okwogera ebintu by'abantu oba ajja kuba kafu abanne bambi okubeera omukazi bambi mulimu munene obatagana kuteeka ku musaala nowepakira ebintu nene dda kye twagambye tulekera okwewa emirimu emingi n'ekirala ebimu ku ebyo ebireeta ekyo not having confidence tuzuule ebituleetera okukola bye tukola ebingi byoyogeddeko weetaaga byaki nabo batusaba bingi omwana omuwala ajjanga bwazze omusajja n'alyoka mupeeka national wote nyote numagiraagi n'olungula n'ofuuka bwakuvaamu n'olyoka omwagwanga mujje n'omwagwanga mujje atagirabanga kati oluddako n'alyoka kugamba gundi ginde ayagolo bambi okoye kati ko gwe kangende muyiize oba oyitayiteeyo n'owulira abatunda gaga kano bw'okakozesa lubabu ate ebintu ebimu bye munywanywa n'abakyala ebintu bibaviirako okuwunya mukendeza aisweya mulimu ebintu ebimu bye batunda ebya national water nga yes birabika bikola naye nga national water nga agenda okuvaamu ennaku eri ku baana abawala nga bazadde yasindise taiti yafuuka taiti n'ateekayo n'ebijja omuleetera obuzibu n'abaana tenadda mu position ogipakidde amakoolakoola before you know that's why batwadiaganizinga nnyo n'ebintuntu ebitategeerekeka then n'ekirala naddala omukyala nga kyatondwa oba oli ng'omyusizza ebintu ebimu weewala omusajja agambe nti neddayo tekijja kusoboka mulimu abasajja munaganze sifaayo just lindamuko kati bwenga gwe omukyala nga waliwo yamutonderako n'amugamba okuza tuuka wano tokikolangako kikoleko ojja kumbunya ojja kakasambu abasezi awoomerwa abantu
So abakyala tugezeeko boka nyinyi olina okusooka okwefaako naddala maybe mwezi ennaku amanyi nozikubalira era lwakusatu so tekirina buzibu kiri kumpi kuggwa kiri kumpi tewali buzibu so kati gwe bw'okikola mu mwezi ennaku ezo ezisembayo first of all mufuna infections ekyokubiri nakyabuyonjo yes bokenyini omanyi omusaayi gwe gunya ate ogugabireko omulala yo people nedda bambi twegende sharing is caring ajava wakutenda okuwunya ojja kijjamu enjawulo so abasajja bate bamaliriza kasukali always bwaba tagudde kyabugazi kwewunzi kati mukuguwa ekyobugazi ng'ajjayo abasomesa gye badipendinga nko backing ebuzo bagiyita bati pasilip ono yakkiriza tagimanyi oli apadde ekifu bagiyita ata gwenawali awo guide something guide paper nze ntegedde ekikujja ku mulamwa kakati ati ng'agikwata nsonga z'akasukaali ng'ahandiko giyitaayita ono yakoze atya wano okuwunya yandibadde si bubi naye toyinza kuwunya toyinza wunya bwotyo owunya nabirawo n'alemererwa kati abamu akuddukako buddusi bwe bumutaddamu muwuliza n'omukubira nti nze Hillary n'abalala bagenda kutokomoka mugambo about you yagenda kwogerako everywhere nga bw'okyuma so mumulabiraawo naye okwewala ebyo byonna I think it's about okubeera muyonjo mutuufu eri agenda okuwayiriza naye nga gwatuukizakale lwakuba bambi naffe era to excuse me ebigamba byogera ku celebrities and all that celeb naye nawulirako olumu ng'alugga yamwogerako n'amatu gange bigrupu naye byali byabavubuka kyandibadde no kikomufuna ekiwunya kikyafu ngambi kyebakyogerako ate challenge wejjira nga teri n'omu ku bakwano baba kulinaanyiriza kubanga banno eriyo banna bagamba nedda olimbye kubanga nyiza okuba sebaka naawe naye nga nali nsuzeeko naawe nga ndaba embeera zo nti osobola okuba oli muyonjo omuntu oli watuukira okwogera ekyo ngamba nedda like yalimba maybe it was just a bad day kati neebayo n'abalala abaami n'ekirala waliwo ebintu ebimu musirikengako if you can help tell that person mugambe kubanga tekalife abakazi tubakuddira ku bintu bitwandibadde tuboogerako asajja temwandisigaza busajja bamu bannange muli bubi mu buli mbeera yonna nti n'ensawo yennyini gy'osigala nga weewanyisa yennyini nfunda terina kyegamba bantu so tufuba okulabanga obaeeko nga bweyogedde ku kyabasajja abasajja okunaaba kwabwe bw'aba ayambye nnyo akiliininga muganda we nakita kati bali abalala ababiri tabafaako bakola mirimu ki ne babeera nekkongosa nodikolokota nako buuti omusajja ajja kubuza bakola obukyafu oba bukyafu oli musawo abasajja bw'oba onaaba muganda wo ne bali banna ababiri balowoozeeko batoobe kubanga eno gye mubeera nga mukayanira ebintu muwoza twagala ggwanga mujjeegirabakuyambayambako babuleerera omukyalo ono ebimuvaamu naawe ebikola ki bigatta what's a combination tetegera bitulwaziza tomanyi bibiki olubuto olukulumye okuva ewavuddeyo olina ddayo olyofa mukwano abasajja mutuyambeko ate n'ekirala nti ebyammwe temubiwumuzza n'omusanga ng'ali bw'atyo yatashevinga yatanaaba bulungi anti omukazi oba otogizeemu ate tovaayo na nviiri annange eri ebintu ebimu nga banaenedda okusomesa naffe olumu kutusukkako bambikuba naffe tulaba byetulabye mbabuulira amazima ebikusukka waliwo ebimu bye twandyagadde okwogera ekisinga okuba ekikulu mubeere bayonjo waliwo ebimu byesinza kwogera mulimu ebintu ze bemba njagala okwogera neŋŋamba oba lumu kasukali tutegekeyo tumiitinga tulina obbategekera tugenda kukolamuko combination nga bisisi tabiriimu wakati wano kuba banenze ndabye ebintu mpozi linda okwalula abalongo bakuyita batya mu lulimi olulala kwalula abalongo badde kiyiseewo kireete kati manyi nange Luganda bayita kwalula balongo kino
Galaxy FM abalongo kale kati okitegedde kati tusobola okugatta ebiwera ne tukola ebintu ebyo naye omanyi lwaki tojja kyewala because mulimu abantu era bajja okujja wherever it will be conference or whatever nga baze n'amasimu gaabwe nti basobola recordinga but this is the thing tetwefudde basomesa nnyo bafa abasinga naye waliwo ebintu byetwogera nga bya buntu sirina bwe ngenda omanyi lwaki abantu kyenjagala bategeere bino ebintu naffe olumu bye twogera tukola research tulina gye tubijja ffe kitufuula ab'enjawulo nti tulina platform kwe tusobola okubigabira omulala so tetugenda bagamba nti byonna tubimanyi kyobola nga olumu tugamba mukwano gwange ffe obeera omubanno nowulira emboozi naye kati nkubamu akafaananyi essaayo we tuli mu kugamba abasajja abakulu okunaaba nedda okunaaba naate bagatteko ne bali obayisa otya abo bannaabo baneiba nti onaabyo ono gwe tumanyi ow'okungulu ate bali ababiri obalese otya ng'omusajja baganda bo kati nkusomesa nti nabo olina obbayonja nga bali ku mubiri gwo ekintu ekyo kiri mu kunnuma tudde ku mpewo tukugambe kubanga abasajja batambuza ebitundu bakyakadde ebitundu ebyo nakyakala ekisooka nakyakala ekyokubiri nagenda tebakoowa mu lunaku lumu nakyakala abantu aba bana n'alyoka dda ewuwe ewaka naate gwe alina ebyenjawulo byakkozesa oluusi si owawaka wabula bano bebaleeta ku lavena n'ebitundu ebirala n'alyoka kukozesa emirimu gy'otalabanga olwokubanga bambi oli mwana wa bwala onoonya ka ssente n'olyoka okola emirimu nekirabisa oba onoonya bufumbo anti nayo babayonjesaayo naye n'ekirala lindawo katono nnyo n'abaana abawala tubategeeze abaana abawala mulekeraawo okukaka bannammwe okuyita ewa bakuli nga temuli bayonjo nkulayirira mukwano ekintu ekyo teri ali kusonyiwa nga munna agenzeeyo n'atuuka ewa bakuli nga kesi teyaze kuyonja kasasiro nga teyamugjawo mwaka guwedde teyamugjawo mwaka gwaddako paka mwaka guneeno myaka 3 okuumya ekyo gy'oteresaawo muno kyagiza okukozesa n'olulimi nedda abawala bo bambi balimba n'abasajja nga bwe tuboogerako abasajja bo bambi mwetereze naawe atulaba kasukali omala okukalala genda okwate katawero weeyiseeyo olabe ky'olina omuntu batuuka n'okukukokotako ttani yekko maani nyize n'okunyiiga abawala balimba munongeza nnyo sente nedda mu abawala mulimba muno omugira otya nga naye tolimu tubeere bayonjo osanga nga omuwala mukyafu nga n'omusajja mukyafu nga bonna tebashevinga nosooka owulira entogo sula bulungi akuba kayita kabeero akemulu